sebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, omusomesa wa umma eno. Okukola obusiraamu ne butubalibwako ntukoze eddiini, tulina bukola nga tubujja ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Omuddu yenna alowooza okukola eddiini yaffe eno obusiraamu, wabula nga tagijja ku nabbi alayhi salatu wassalamu, era nga tagijje ku basahaba ridwanullahi alayhim, engeri gye bategeeramu eddiini, n'alowooza okugijja mu kwagala kwe ne mu kutegeera kwe, ekituufu eddiini eyo Allah tabaraka wa ta'ala agenda gimugobya. Allah waffe rabbul alamin yatuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bulungamu. Allah yamutumira nga bulungamu gye tuli, twali tetumanyi okutuusa Allah yamututumira yatusanga mu bizikiza ebya shiriki, mu bizikiza eby'obukafiiri, mu bizikiza eby'amadhambi, n'atukubira tochi mu suratu Shura, wemanga serabidde oba Ghafiri ngeggwako, Allah yagamba rabbul alamin nti yayita Nabi Muhammad nurun, kitangala. Allah nagamba nti yahdi bihi man yasha, ekitangala ekyo Allah alungamye nakyo gwaba ayagadde. Namugamba nti wa innaka, era amazima ddala gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama la tahdi ila siratin mustaqim, mazima ddala olungamya eri ekkubo eggolokofu. Nawekyo baganda bange basiraamu, tukole eddiini yaffe nga tugoberera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Olwaleero amaanyi mangi abasiraamu ge bateekamu okugoberera ebibinja byabwe, oluusi n'obasanga nga tebafaayo ate ku kyakugoberera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era omuddu awakanya nabbi kye yayogera alayhi salatu wassalamu, singa akiwulira nga akyogedde si gwagoberera. Ate omuddu n'akola nabbi kyataasomesa era kyataakolako sallallahu alaihi wasallama, olw'okuba baatambula nabo kye bakoze. Naye fe Allah bwe yali atulaga yatusongera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era omuntu wegabanga amagezi gamugamba akati nabbi taliiwo, yes taliiwo, naye yaleka atharu, ekkubo lye yalina lyasigalawo. Basahaba ridwanullahi alayhim baleka ebiwandiiko bye bamuggyako, beyogeranga nga bawandiika. So baganda bange basiraamu, eno eddiini okwanguyira, goberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah waffe rabbul alamin yali anyumya ne bamalayika be, yali atudde ne bamalayika be ab'ebitiibwa, teyatuula nabo nga wentudde nammwe wano, wabula yayogera gye bali. Olulimi oluyinza okuvaayo bulungi. Allah yayogera ne bamalayika mu suratul Baqara, essula ya 2 aya ya 30. Allah agamba wa idh qala rabbuka lil malaika, ya 30. Jukira Katonda bwe yagamba bamalayika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, amazima ddala nze ngenda kuteeka mu nsi omusigire. Naam, ekisokera ddala Allah tabaraka wa ta'ala
mu kiseera we yatumira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetwaliwo. Ntegereka kati ate ne nabbi yennyini gwe yatuma alayhi salatu wassalam takola ki taliiwo. Oba tukwatagana wabula bwe yavaawo yatulekera ebitabo bibiri oba yatulekera sources bbiri. One, yatulekera ekitabo Quran al-Karim, n'atulekera enjigiriza ze nga zasigala mu basahaba be mu mikwano gye be yali nabo nga Quran yekka. Ekitabo Quran Allah yakitukuza gye tuli bwe yagamba nti dhalika alkitabu, kyo kyekyo ekitabo Quran jimpeekaawo ngisabako. Allah yagamba nti dhalika alkitabu. Eno ntejja kuvaayo bulungi, leeta kwerabika, leeta kwalengera amanye nti Quran ndaba embeera gyerimu esomwa nnyo embeera Quran eno al-Karim omutawana yo gwali nti weguli nti abasiraamu bangi twagisenguka. Ntegereka to an extent nti n'omusiraamu tamanyi eddiini ye eva mu kitabo ki. Oba tukwatagana nga n'oyo amanyi nti eva mu Qur'ani, yo yennyini Qur'an tagimanyi. Nam ate nga mu nteekateeka ze ez'oluvannyuma lw'essaawa we mwogerera talinamu nti nja kuyiga Qur'an. Kabenje kanene, kubanga ffe mu busiraamu, abasiraamu abatuufu bwe bamugamba nti Allah yagamba, wallahi omutima gwe gweyanjuluza nga gulinza okuwulira Allah yakola ki, yagamba ki, era nga mweteefuteefu okuteeka mu nkola. Kubanga Allah bwe yayogera ku baddu abamukkiriza mu suratul Anfali oba aya ya 3, Allah yagamba nti wa idha tutla alayhim ayatuna, bwe babeera nga basomeddwa amateeka gaffe, wa idha tuliyat alayhim ayati, katukeberewo. Allah yagamba nti amateeka we gaba gabasomeddwa abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala pulidde mzee Abdul Samad nga nti ayati nenga wayi kangendewo nja kukyamya ekitabo wano ng'ate kindi kumpi. Allah yagamba innamal mu'minuna, amazima ddala abakkiriza, alladhina aya 2, alladhina idha dhukira Allahu, bebonga Allah bwayogerwako, wajilat qulubuhum, mitima gyabwe gikyekeera. Ntegereka kimanyi nti abasiraamu oba tugamba nti Allah yagamba, omusiraamu yennyini omutima gwe gutya nga gulinda okutegeera Allah yagamba ki. Kyogamba singa osanga omulokole nga mukayana n'omugamba Allah yagamba, omutima gwe kyegufuna omusiraamu kyafuna. Era gatongabya Allahwo. Era waliwo omukufaalu omanyi abatali basiraamu bano baba bali ku ntikko mu batali basiraamu banywerere mu bifo byabwe kubanga wali ekyokulya kyabwe. Naye zino ze bayita endiga zandyesootinze kubanga ku duniya tezifunye, ne ku akhira zigenda kufuna kibooko ezitaliko mbuzi nali sitegeera. Kubanga omusiraamu bw'akwata akazindaalo okunaakasha atali musiraamu, amusomera aya za Qur'an na ahadithi. Allah yagamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atali musiraamu bw'aba respondinga akola lwogoolo, otegeregana, akolawo engeri y'akavuyovuyo
era wemba sijjukira bulungi munanyambako ndwawo oba sikiwulirangako ng'omusiraamu avumye nti abalokole Katonda mwalinga kino oba ntegereka. Era oluusi babeera babatayizza abo abali mu njiri batera basomera verses ne zibeekubira zennyini. Naye wallahi mpulira abalokole laylan wa nahara nga boogera ku Allah obulimba. Oba tukwatagana mbawulira nga bawaayiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga tebaleeta nti eno aya yino ola bwegamba wabula bamanyi noleeta aya ng'eyogera kirala ne bajoogezaawo kirala. Lwakuba ekyennaku kwe kusangayo omusiraamu ng'ate naye alina entegeera ng'ey'abatali baki basiraamu nga bamusomera Qur'an talina kyawulira asigala awanka wanka awulira nga gwe atalina kyewakoze eki kyewayogedde. Bw'omusomera aya agamba mpaayo n'eyokubiri aya ompaddeemu mpe ssuula kale. Allah agamba nti abakkiriza Qur'ani we basomerwa wajilat qulubuhum mitima gyabwe gitekeera wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Ne singa basomerwa amateeka ga Allah imani zirinnya buki bulinyi. Allah agamba nti wa ala rabbihim yatawakkalun. Ate bo ku Katonda waabwe yeri obwesige bwabwe beesigamira Allah. Kyennonyeza mu aya eno Mukama waffe Rabbul Alamin waaba ayogera kubakkiriza kuba waliyo ekyennyuma ekyabakkiriza. Ekyennyuma ekyabakkiriza be baki be bawakanyi abakuffaaru. Naye Allah alina kirasi gy'ayogerako ey'abakkiriza Allah. Allah agamba nti abo abakkiriza Qur'ani yonna okuva ku basmara eri ku al-Fatiha paka ku kigambo minali ku bigambo oba ku aya minali jinnati wannas we basomerwa emitima gyabwe gikyekeera ate imaani zaabwe ne zirinnya. Allah yagamba ku Qur'an dhalika alkitabu la rayba fihi. Ekitabo kino Qur'an kino la rayba fihi temulimu kolati kubuusabuusa, temuli kamogo, temuli nsobi, terimu editions. Netono kya magero kya Qur'an terimu editions. Ne buli ajerijjako avaayo nga yagenza atambuza abiri ng'akongojja Qur'an. Abayivu abajenganga yabasiramula oba tukwatagana Qur'an kubanga it is very challenging. Teri kitabo kijenkana mu nsi yonna, teri university ine kitabo nga kyenganga yadde verse ya Qur'an. Very authentic. Kati bino lwaki mbyogera nti abasiraamu tulina source nga twagala otegeera bye tumanyi n'okukakasa ebitugambiddwa n'okuyingira mu bye tubadde tetumanyi. Qur'an source nnene. Okimanyi nti kyekitabo nga tekirina system gye kitaataganjula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno Qur'an nayogedde ebigambo Allah bye yatubuulira ku majinni. Naye twesiimye n'obusiraamu. Abasajja bali ku midiya batala ng'ekibataza ate ekyennaku alina abasiraamu ne batagaliramu. Kyogamba n'omuzimu Allah yagutonda, Allah yagutonda. N'omugamba kabaalu obadde ki? Omuzimu jinni. Amajinni bitonde byani? Bya Allah subhanahu wa ta'ala. Olina ngamba kakyogamba shaitani eri mu Uganda yeri ne mu Bawarabu. Ngamba ne lumbu yabadde ki? Eno Qur'ani fe twaite tumanyi yo netukola ki? Netumanyisa tewali amanyi muntu gye yava kwenkanankana Allah yamutonda. Ate ebigambo ebya Allah bye byagala okwogera naffe
yabiteeka mu Qur'an nesirika weeri wallahi buli agitaganjula temuleka kyekimu. Qur'an kyeyina ekirungi buli wogisoma ofuna ekimu kubimeka either onywera wakati wo ne Allah oba okudduka gawo wayi tekuviira kaawo era bujulizi amateeka gaffe gakugira ate Allah yebale kuleeta internet ne woba oli mu nnyumba yo oscrollinga bwoti nga mwali musenjala omukubako eriso owa senjala okola kiwano nkugaana masabo nvako Allah agenda kubuuza senjala wamulaba wamulaba senjala nti ye no scrollinga nti ye nga ngamba anti galamira kati byali agamba byebikubya kati Qur'an eno muzimu ku mboozi ez'amakulu omusiraamu anasinza Allah nga mutebenkevu zalina omumanya the origin of mankind omuntu yavaawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abange nsoose n'ebigambo ebigamba nti Qur'ani eno kitabun la raiba fihi, kitabo omutaliimu nsobi yonna, yenzikiriza yaffe ng'abaki ng'abasiraamu. Era tetusobola kusomesa Qur'ani temuli nsobi otuusa ng'omaze kukkiriza Allah. Omuntu bw'ategeera Allah n'omugamba nti Allah gw'otegedde ye nannyini kitabo kino, ebisigadde byonna anywa binywe nga nti masha Allah. Ani yagamba Allah? Bismillah. Omutawaana we guli abantu bali mu ddiini busiraamu naye nga yennyini agirimu tamanyi kikyalimu. Okimanyi tuli basiraamu abatasobola kunnyonnyola musiraamu mupya busiraamu. Naye ng'ate jjukira wabozza okuzimba nga wakajja ku sayiti osobola omanya ekiddako. Olaba mukama wakuba enkondo gati ate enkondo okuba zaaki naawe nze tutabule omusenyu gati owaayi leero ndowooza n'enkya lwa nkondo. Mu magezi ge atali muzimbi tolabawo budde bwa nkondo ezo, naye ye mukama wa ye sayiti yonna agirina era amanyi tugenda sooka nkondo tusime omusingi tukube emiguwa gwe yakajja ojja na kitiiyo ntekawo egaali meka ezaaki leero lwa musingi. Kati abaddu bali mu busiraamu nga tebasobola kunnyonnyola sayiti busiraamu nti omusiraamu asookera wano nadda wano, oba ontegeera. Kati kambuuzemu ekibuuzo, mbuuzo ono kakati wembuuza ono mba mbuuziza almost afu y'omuzikiti tukwatagana. Alengera bulengezi kasozi n'amanya giye ebanja akasozi ako. Alina ne watuuka n'agamba baataddeko nti busooke muveeyo nga tanaba natuuka nawo ng'apimye kyavuga newalaga tesobola kukola ki mu bwongo agirina. Bwe wali kumuwana abamanyi pikipiki bwali oyega pikipiki wavuganga otunudde eri walinga otunuddewa wansi era akuyigiriza gamba totunula wansi nga tegwa obwongo buga kandabe kyenninnyako akanya kugamba gwe kitwale mu bwongo nti buleeti eri wallahi tosobola ne wabikunyonnyola emirundi 10 nga tonagituula kogituulako era kyosooka oyagala kulingiza ogenda okuzza amaaso guli mutulera. Kati omuntu gwosanga dereva aba amanyi katugenda mbali mafuta bwegati alengere kona amanya giya bweti yenampisaawo supiri nagisala bwenti oba ontegeera nkugambye omuzimbi wajja ku site amanya ntandikirawa guno omusingi gwa kosi nga 12 nina okuteekamu payani simanya nja kusibamu ne kabiimu tannagizimba mu mutwe mweri alaba wano ennyume oba ontegeera byenjogera. Omukyala nga anaafumba kasita omugamba kyagenda ofumba nti nkoko abange tuwanika mukono ojja swaza mukyalawo nga wagamba mukyalawo nti tugenda kufumba nva za nkoko mu byakutuma nagamba nti n'amajaani wanji basiraamu birindako kugenda. By the way enkoko tefumbika, oleete ennyaanya obutungulu n'amajaani ago wallahi ofuna obeera kimunaga naye nagenda fumba nkoko kika ki erimu amajaani tanfumbira amajaani
kati omukyala ku saiti ye wafumbira ye komulaga enva oba emmere amanyira ebigenda okukola tewali akola mulimu wano nga tasobola gunnyonnyola omupya zze kyebayita za experience nalabako takisi yatuukaawo wakati wa Kiyunga ne Forest nekola yutan nino gitunulamu nga nkalu nemmanya nti apimye olugendo nga weba ekongoze kuva mu Kalagi nga tefunye muntu n'omu kati kanzireyo nsinziire si bwe zikola ezivuga ekkubo we zikola kasitepima nga olaba ne wano tewali kanzireyo nsinziire kati ono ye ali aludde mu mulimu guno asobola okugupima ndi kasita otuuka ekabembe nga tonnajjuza mito gisooka omanya ovuga amafuta teri kagamba kozi nga Allah akoze ekyamaki ekyamagero buli alina omulimu gwakola wano alina obudde mwatuuka n'amanya nti wano kozi agenda kukola kyamagero otherwise leero ngenda kulyako ku ttale nange wallahi ebisigadde tubinnyonnyola oli ne waba agenda kuwasa mukyala oba tukwatagana kati ngaffe osobola okunnyonnyola ajja mu bufumbo ebimu ku byalina obba nabyo era watuukayo naga nti kale nno sirika yaŋŋamba anti ina experience naye muleete ku byeddiini busiraamu mugambe obusiraamu kyeki owulira amenvu anti kati obusiraamu ekikulu nnyo ndowooza kusaala kuno kusaala kubanga eswala sebo eswala kozi ne hijja manyi sebo hijja muntu ebintu bya haji si byangu kwano mbyokuziika nomubuuza oyogera ki onoonya kyayogera mu mutwe tekiyingira Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin yatugamba nti Qur'an eno gye mbawadde baddu bange la raiba fihi teri mukola ki naye aya yaddako mu maaso oba paati yaayo ng'eggwako aya yennyini Allah yagamba huda Qur'ani buki buli kyoyagala kyonna okumanya bwe kikolebwa bwe kyali bwe kiriba huda eno endagiriro naye huda lil muttaqina wali obuzibu awo nti Qur'ani uyo webeeragirira teragirira buli azze eragirira batyani batya Allah buli muntu lwatya Allah n'asomerwa ekiri mu Qur'ani ne waba abadda omanyi Qur'ani eno giraba ekulaga nti safety woyina okuyita kwatali nekkubo ery'omu kibira nga ndaba ate lino lyeryereere kwata wali mu kibira kati ate Allah asimbula buki ate Allah gandeka siyita mu kibira ng'ayita ku lukalu kumbe ku lukalu gyagenze babalianizi gye bakoze eki kubanga bakakasa mu kibira teyitayo bantu balina kuyita ku luki kati Qur'an huda lil muttaqin erungamya bate Allah ekikowunisa ku Qur'an eyogera ebintu kuba yo mutonzi yayogera naffe netuleka ebimu nga mu bwongo bipendinga tusobola bitegeera paka ng'omaze kituukamu Qur'an nawe yagambira kuba banja nti omuntu aba akubanja akasente akoze bino ebibiri wammanga esokera ddala okumukendeerezaako ono alemereddwa osasula oba omusonyiwa kyekirungi gye muli gola abitegereka sajja mubanja ate Allah agamba nkendeeze njagala namwongeza fayini ziruddeyo okategeddeako ate Allah agamba nti ate bw'omusonyiwe ensonyiwe ate gwe tomanyi n'oli akendeezeza zina abasirikale babuli kukwata musajja ate Allah ngamba musonyiwa tulaba nti bitegereka abatya Allah bagamba nti kale nali gambya 2 nene omusiraamu nga manje emitwalo 2 nenonya sente oyinza nonya sente ne zibula jamani nanonya emitwalo 2
Allah nansasa nsoka nkwata ye 10 nga kubaka amaaso benti aseka nenga ze mutya soka musimbe 10 bwe nazimu wanampita nangamba amiri sokoje madenga mbazili zireke yali yazinsonyiwa nenga alinze laba nalemererwa ndi muli azaamaani bwe namuwaako naga nti neziri zikole ki zireke Allah agamba nti singa osonyiwa oba n'osaddaaka noga nti namusonyiwa nazimulekera singa okendeereza kugobanja oba n'omusaddaakira kyekirungi gy'oli mu magezi g'omuntu alaba nga bamuteekeyo njagala nakuwa 8 si kwongeza si njagala 8 ate Allah alwawo ng'amuwe 8 ng'akikuwa nkolagana weekoma siwe kiba kasa omuntu omubanja ne biva mu by'obuntu ate bwazikusasula ate tamanyiyo omuntu mu byakwenkana ekyokubiri wayitawo ate akaseera ng'ate alina ekirungi ky'omwagalako nga tosobola kukituukako oba bikwatagana nabi salama yatugamba bw'oba obanja omuntu n'omusonyiwa oba obanja omuntu leero lwakusatu nga nti nkuwoze naye inshallah ngambye ku lwakutaano nti ye ne lutuuka nga toyinaamu nagamba munaye nsaba onyongereyo kaseera yazikuwa ku mmande nasalama yagaa nti okuva lwozimuwoze paka ku lwokutaano buli nnaku Allah akubala nti osaddaasa emitwalo 10 giri gye wamuwola tukwatagana Friday bwetuuka n'akusaba omwongezeeyo akaseera n'okamuwa Allah ng'akuwa ddabo nti omuddu wange ono asaddaasa emitwalo 2 kuva ku lwakutaano paka ku mmande kati bino bitegeerebwa batya Allah nti ono mulekera ebbanja lyemubanja nga limulemedde nga nti musonyirira tosobola bituukako okujjako ku batya Allah tabaraka wa taala kati eno Qur'an huda lilmuttaqin bulungamu naye eri abatyani kati Allah gwe weebuuze lwaki Allah yanyumya emboozi mu Qur'an Adamu yavaawa alayhi salam waaliwo contradictions ezijja mu maaso ku Adamu yaani bw'otategeera Adamu toyinza kwetegeera kati obuuza wano omuntu nti gwani yeeyogerako nga mwana wa kintu kyandiba ekituufu naye ataakoma ku kintu awo beeyanjula nga bazzukulu ba Mmundu nani ne Seera kisobola omuba ekituufu naye ataakoma awo oba mazinya asooka atugjewo wano wetugenze wano tewagalawo yeesazaasazaawo nga yaziina wano Allah mutuwangaalize ya Rabbi atula n'omuzindaalo gwe byemewaggula mu mwaziine budde bugenze Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله
sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, twongere mutendereza Allah jalla jalaluhu, mukama waffe awatali wa buyinza wagguluwe yadde omwenkana Allah. Yennyini Allah ye yasooka nassaawo ebitonde era agenda tujjawo asigalewo yekka atuzuukize buzuukize oluvannyuma. Allah waffe mu Qur'anul Karim yayogera ne malayika ze n'azigamba. Allah nga nti idh qala rabbuk, jukira katonda we yagambira lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Jukira Allah we yagamba ba malaika tinze ngenda teeka omusigire mu nsi. Ntegereka eri mu ntandikwa nga tewali muntu n'omu mu duniya wano. Allah jalla jalaluhu ayogera ne malayika ze azigamba ngenda teeka omusigire mu nsi. Allah agamba qalu, nezimugamba ataj'alu fiha, ogenda teeka mu nsi. Eno suratul Baqara aya 13. Man yufsidu fiha, oyo agenda okwonoona muyo. Wayasfiku dima, atayiwe n'omusaayi. Kubanga Allah agenda okugana ebitonde bino nga yakajja amajinni mu nsi. Amajinni gakola effujjo liyitirivu. Allah n'asindika amagye mu bamalayika ne basaanyawo amajinni, ne wasigalawo ejjinni li Ibirisi era lyakulira mu zimalayika za Allah tabaraka wa ta'ala. Kati malayika zigamba Allah, kati ate omaze okugjamu amajinni mu nsi, ate ogenda teekamu abantu kubanga zina limited knowledge. Ntegereka okumanya kw'ebitonde byonna kunafu okumanya kwa Allah. Malayika zakozesa amaanyi g'okutegera kwazo ne zikaleculatinga ne zigamba Allah ogenda teeka mu nsi ate agenda okwonoona muyo ayiwe n'omusaayi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ate nga ffe tutendereza amatendo go. Ate malayika zimanyi Allah okumanya okusinga ebitonde byonna. Ffe tutendereza, tukutendereza akaseera konna. Rabbul alamin, tukusuuta ogenda teeka mu nsi abagenda okwawukana ku kyetukola. Zafunamu ebbuba ate nga tezaali zoogera ku muntu, paati y'omuntu tezaali zoogera paati ku muntu. Oba tukwatagana. Allah agamba Rabbul alamin qal, yazigamba inni a'lam ma la ta'lamun, manyi kye mutamanyi. Allah yajjanga anyumya emboozi kutondebwa kwa nabbi Adamu alayhi salatu wassalam. Malaika Allah nazigamba, Allah nga tuwa'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah amalo tonda Adamu kubanga Allah yamutonda min turabi, nga mutonda mu ttaka. Tukwatagana. Bwe yamalo mutonda mu ttaka mu lubiriizi lwa Adamu n'atonda mu mukyala we Hawa. Kale Allah Rabbul alamin bwe yamala okutonda Adamu ono yamuleeta eri zimalayika nga muyigiriza ebintu by'ensi eno yonna. N'abuuza bamalayika, kati mumbuulire amannya g'ebintu ebyo. Bwe kiba nga mulina ilimu nga mwabadde muŋŋamba mu ntandiikwa nti gwe ŋŋenda otutonda agenda kwonoona, wallahi zaamugamba subhanaka. Tezagezaako, zaamugamba wayawukana. La ilma lana, tetuna kye tumanyi illa ma allamtana, kujjako kyobeera otukoze eki, otuyigiriza. Zagamba Allah ffe tetubimanyi. Allah n'agamba Adamu alayhi salatu wassalamu kale babuulira amannya gaabyo. Bwe yababuulira amannya g'ebitonde ebyo, Allah yalaga malayika nti muyina kye mutamanyi nga nze nkikola ki, nkimanyi era okumanya okwo nkuwaddeko ekitonde kyange ekyo. Kyafuula Adamu nti wa bbeeyi eri ebitonde ebyo. Allah n'alagira Adamu, n'alagira zimalayika zonna zivunnamire Adamu alayhi salam. Zonna ne zivunnama kubanga obutonde bwazo la ya'asuna Allah ma amarahum, tezijemera Allah kyazigambye kola. Bwe zavunnama illa Ibirisa aba, ye Ibirisi
yagaana wastakbaru nagamba sobola kibur yekuza abantu bangi abaganya okugonda we basuubirira okugonda olw'okukola ki olw'okwekuza olaba n'omwana nga yeekuliza ku muzadde n'omukyala neyeekuliza kwani ku bbaawe omukozi neyeekuliza ku mukama we namugamba jangu wano katabali namugamba sijja kujja ngenda kugoba obongobangoba bamala omugoba nadda eka n'alyako ku nfuufu ennaku ezi sajja nono ndoza mwetondere ajja ayagala kwetonda dde wabadde nga abeera nenge kyamugjeyo malala shaitani yeekuza gamba Allah sobola vunnamira ttaka khalaqtani min nar nze wantonda mu muliro kuba amajini Allah yagatonda mu muliro nnimi za muliro wa khalaqtahu min tin ye n'omutonda mu ttaka ate nze ali superior nvunnamira ettaka shaitani yeerabira nti agiragidde Allah omulezi w'ebitonde kanagamba Adamu iskun anta wa zawjuka aljanna yingira ne mukyala wo mu jjana fakula minha ragadan haythu shi'tuma muliye mugadde bugazi buli kye mwagala kuba ejjana erimu ebyokulya ebitamanyi biri mu duniya wano era Allah agenda tugabula mu jjana tugenda kulya tunywe tetuliko ntundidde enkooya amannyo gannuma tono na sweet ayeno ebyomujjana tebina side effect Allah yamugamba muliya onywe ne mukyalawo naye temukwata ku muti guno shaitani ye yamanya kimu nti babaganye muti nze ngenda balagira muti oba tukwatagana yamanya Allah abaganye kulya muti nze ngenda kubaliisa muti bwe yajja gye bali mu suratul A'raf yajja nebaga nti mumanyi lwaki Allah yabaganye okulya omuti owulya shaitani Allah yabagamba temulya omuti yo nebabuuza bubuuza mumanyi lwaki babaganye ogulya ko bo tetumanyi anti bwe munaagulya ng'eri mu byayo nno kuba yajja emaze okwefuula yagira mu kitonde kirala mugenda fuuka bamalayika ko Adamu yenno nsonga oba okufuuka ba imoto nga temukyafa era shaitani okubafunza obatomeza zali ensonga bbiri esooka bye yabagamba baali babyagala oba ontegeera eyokubiri yalayira negamba mbalayirira Allah ate nga nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu ali fresh akimanyi teri ayinza kulayira Allah nga atakola ki ng'alimba shaitani netomeza Adamu ne Hawa era alayhi salatu wassalamu Allah n'abanyiigira Allah n'ayigiriza nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu ebigambo ebyokwetonda era Allah n'amusonyiwa obona n'amugamba mugende mu nsi ontegedde Allah yagamba nti qulna ahbitu minha jami'a mufulume mwenna mu jjana yange fa imma ya'tiyannakum minni huda yenna mu mwanajjira obulungamu nga buvudde gye ndinze abatonze nam faman tabi'a hudaya yenna anaabugoberera obulungamu bwange fala khawfun alayhim talina kutya kwonna gyali wala hum yahzanun tagenda kunakuwala walladhina kafaru naye abo abawakanyi wakadhabu biayatina ne bagamba ebyo tebiriiyo ebivudde wani ewa Allah ulaika ashabu nnari be bannannyini muliro yensonga lwaki Allah yatonda omuliro buli anaawakanya ekivudde gyovudde Adamu wa hum fiha khalidun bagenda guwangaaliramu omusajja waakola emmotoka mitisubi eyo
Cement liyondala nga bwetyo kati yeeyo n'agikolera akatabo n'agamba enywa dizero. Nam bw'ogiwa dizero gy'emirembe gy'ofuna mu lugendo oba gy'emitawaana. Anti Allah kyagambye faman tabi'a hudaya, ananywesa emmotoka eyo dizero kwa gwe nawandiikako fala khawfun alayhim, alinnyeko bulinyi ku kitajjaako wala hum yahzanun, tajja nakuwalambw ate fiiridde mu kibira kubanga kye nawandiikako kyaginywesezza. Walladhina kafaru, kati buli anaawakanya ekiri mu katabo, wakadhabu bi ayatina, nagamba kanjikube petro ndabe kyebago n'amafuta, ulaika ashabun nar, ojja muyitako mukonereddako ng'akaaba, hum fiha khalidun, neyingini egenda kusaanawo obutaddangulu kuba giwadde amafuta geetakola ki geetakozesa. Dereva sime kiri oyinza ogamba emmotoka yange njagala nnyo sijaginywesa mafuta gano ga bulijjo, mpa amata wamma ennyo kututa n'ogikuba otuta osibirawa. Ab'ebitiibwa Allah bwe yamala otutonda n'atusindikira obuluŋŋamu obunaakwatagana naffe kuba yatumanyi, wabula shayitaani teyatuula olwamala ogigoba negamba nange bano abangobeseza nange nja bakwata sigenda nzekka. Okumanya nga teyatuula, ani wano kummwe ataasomako nti omuntu eyasooka ye Zinjanthropus? Ani ataasoma ku muntu oyo Zinjanthropus? Teyamusomako? Sulaiman tukoze bubi, mwamuyitanga Alemani. Zinjanthropus yali theory bagita human evolution of man. Engeri omuntu jajja yeddabulula ng'ava mu eno embeera adda mu mbeera endala, nabo baali bagezaako kunnyonnyola nga baawukana ku kya Allah omuntu yaani yavaawa. Bo bagamba nti omuntu yali nkima ennene gye bayita enki enkobe. Bo tebafaayo ku ebyo, bo batandikidde awo ebyabwe bigwa bugwi. Bamagamaga mbirinaanyewaanya afaanana omuntu kobbo nti omuntu yali nkima ennene gye bayita enki enkobe. Era ababisoma babijjuzangawo tica ne babimakinga ne maxi kakana ngoyisa ogenze ku leve endala naye ng'ozunga n'ebintu ebitali mu maki. Enkima ennene wayitawo emyaka oba gyali 3 neeva ku magulu 4 nekangabala, soka nekangabala mu bwete eringa ekutisa omugongo netambulirako bwetu. Oyita emyaka emirala 3 oba 4 ne paka lwe yayimirira enkima eno n'omukira gwayo. Omukira gukyaliko, emboozi ekyagenda mu maaso. Twagala comparison, twagala balina amagezi amalamu tulabe kituufu Allah kyayogedde yatutonda oba twajja twerevolvinga mpola twali nkima. Bwe yamala okuyimirira enkima eno neefuna amagezi oluvannyuma nti naye singa nkwata amayinja gano lwaki nekwata amayinja negakuunakuuna sibe yakuunakuuna amayinja negavaamu obusasi bw'omuliro. Omuliro yakuma omuliro negana kasitaafu nnyo omuliro nsiddamu nakusula ku miti njasulanga mu kino ekinnya kyembadde nga ntya neyingira empuku. Kati mu kufumba kuno n'ofuuwa mu kyoto obweya bwonna obwali mu maaso n'abatalina birevu ebyagendera. Kati mu kufumba kuno saba Allah babikuze kuba bwe busiraamu. Mu kufumba kuno ebyoya bino we byatambulira, wabula sitole eyo saalaba omukira we gwabulira. Oba ndowooza we yagutuulangako gwavaamu kabina, bwe yagutuulako ne gukola akabina. Enkima nezuula akambe oba yali jambiya nefuna enkumbi nekola embazzi. Enkima ogiraba enkima kati enkima yeffe
emboozi julide anti tuleeta eri emboozi ya Allah ne bano gwe alina amagezi amaluma otubulire wavaawa ku bibiri kati nno oyo teyakomaawo omanyi omuganda tatabita omuganda tabuukidde ayina abaganda tetuggwayo era tukkaanya nti mu kingdom zonna ezikola Uganda Buganda jamani wano mu kutetenkanya bibalema bulemi kuggusa oluusi naye nga jamani balemerako omuganda n'agamba kambabuulire baana bange kyemutaamanya nga temunnajja nti omuntu eyasooka yali kintu gwe bagamba kandi tata wa kintu ate kugamba nti omuntu eyasooka kati gwegamba first muganda gwe yes kintu yali awangala yekka n'ente ye bino ebintu bya ddala basiraamu era nsaasira nnyo omuzadde asomeseza omwana mu masomero agatali ga basiraamu oba ag'abasiraamu nga gali mu sleeping mode nga tebalina bwe walimu balabula abaana nti musomye ebintu ebyo naye biriko obuzibu buno mujjuze funa maxi naye temubitwalo sukka wano yes ebyo ebintu bimenyawo Qur'ani yayogera birala ne baleeta ebivuganya Qur'ani naye nga biri mu mbeera ya kikwata mpola nga kennyini omusiraamu yawakanya Allah kati wuliriza ebigambo bino kintu yawasa ekyana ekiwala jjajjaffe omukyala bamuyitangani famire yaabwe yali ebeerawa Mbale ab'Embale mwesootinge ffe yaffe si yeeyo ffe y'Abaganda famire yali ebeera waggulu nga oli ekigambo nti ggulu waggulu yewabeeranga omwami ggulu yalina n'abaana omwali Kayiikuuzi Walumbe ne Nalulungi Nnambi era waliwo abasajja abaali bavuganya ku Nnambi omutwala ffe jjajjaffe Kintu Kagezi Munnyo n'abawangula twagala buuza abakola theory eyo amalaalo ga ggulu gali luddawa twagala manya okuva embagalo yaggwa ggulu n'abula nga tetuwulirayo mboozi ndala yeyongerayo ku ggulu yaani ekyokubiri bano abalenzi abaali bavuganya ku Nnambi babaaki ekyokusatu bayambukanga batyo okgenda ewaggulu bayambukanga batya bayitanga muki mu musoke waali taliiwo twagala funayo ambasada omu atwambukireko eyo twagala manya famire omwava jjajja twagala manya ebukojja waffe kyekiriyo kati ewanna abakyala kubanga jjajjaffe Kintu ye Ssaabasajja era ye Ssekabaka eyasooka twagala manya n'abakyala najjinda w'ebiseera ebyo twagala kulondola ku bajjajjaffe ebukojja eyo musoke taliiwo tulaba nti emboozi eyo ya bulimba ekyokubiri enkobe zaggwawo ba gye ziri zirina kyokugoberera mu Mukama waazo gye yalaga okufuuka nga ffe tezalavaako mikira oba kitegeera kati leeta emboozi ezo 3 esikade zireke leeta emboozi ya Allah ng'ayogera Adamu yaani kubanga mwe twava oleeta emboozi ya evolution of man that is bazungu abayudaaya abayaaya abo oleeta emboozi ya Kintu ozisse ku minzaani ombuulire twavaawa Allah yatonda Adamu n'amussa ku nsi n'amuwa n'omuliro Allah ganze nagubawa nabakendeerezaako pressure kubanga gye nagutoola just eryandeeki yali wumuliza mu nnyanja 7 tufune guno ogwokya ttanuulu naye nga zonna zikalira pa ku ntobo rabbul alamin naam ebintu Allah byayogera kyenewunya ku Allah ne waaba abiwulira si musiraamu tasigala kyekimu owai kisoboka
naye abasajja boogera ebigambo ku saidi ya kkono nogamba balwadde oba ono yabalwaza. Kati Allah jalla jalaaluhu yatugamba olwatuleeta wano n'abagamba mbawadde obulungamu abugoberera tagenda nnakuwazibwa, abwawukanako beba ashabu nnaari. Ntegereka Allah agenda otuma Nabbi Muhammad sallama ng'abantu baava dda ku bulungamu nga bakwata makubo maki malala. Kati omulimu gwe primarily gwali gwa kukowoola abantu bave gye baddukira badde gye baava. Oba tukwatagana omuntu okubeera omusiraamu ajeemulukuka, okujeemulukuka kitegeeza obadde mujeemu kati otere ogonze oluvannyuma lw'okubanga obadde muki mujeemu. Kati omuntu okusiramuka oba bagamba nti al islaamu huwa al istislaamu lillahi bitawhidi. Omuntu ekiyitibwa obusiraamu ye muntu okwewaayo nam yenna eri Allah, naye ngaeki kyakulembezza mu kwewaayo kwe kwawula Allah mu butonzi bwe nti Allah yekka ye mutonzi, eri katonda mulala, ye mu kusinza kwe nti Allah yekka gwasinza. Oba ontegeera ate n'amannya aga Allah ge yeetenda nago nti ga Allah yekka tera galina mulala. Wal inqiyadu lahu bitaa, era omuntu n'agondera Allah ne yeewaayo mu kugondera Allah jalla jalaaluhu nga mugonvu eri Allah tabaraka wa taala. Walbaraatu oba walkhuruusu min ashiriki wa ahlihi, n'omuntu okwetukuzaako shiriki ne bannanyini shiriki ye muntu ayitibwa nti musiraamu. Abasiraamu abali wano nsaba Allah abayambe muntegeere, nange nsaba Allah anjogeze byayagala muwulire. Obusiraamu buli ku mapeesa, weba mmotoka ya automatic oba ontegeera emmotoka ekika kya Harrier oba bwe biri oba new model oba old model, singa ogivuga nga tosibye musipi oba nga waliwo atasibye musipi, etambula wano na wali nezikira nekusongerako nti siba omusipi. Billahi alaikum tevaawo ne wojigiri. Omanyi emmotoka za giya osogikola kyoyagala, bwegaana okusiba osibira mu giya, sibe mukola automatic weekumma kyoyinza ogikola ogyesasuza kugibuukamu, naye sobola n'okwetanga nekusibiramu kati njala obeere seefu kyokka ogenda mu kiroole tovaamu beera seefu ng'oli wano munda ogende kanfulume tovaamu kakana wano kati oli seefu oyagala kudduka ye ekugumya mbwana wetuli kati oliki oli seefu. Obusiraamu si wampaka. Bakadde baffe abamu edda amapeesa baganyiganga n'amaanyi ne libuukayo ne litakola mulimu gwali ate nga libuuse nayo. Obusiraamu bwakunnyonnyola bwakalimi ayagala akkirize ate ayagala bikole ki, era tobeerawo ne weewaana mu nze nabivaamu. Ndaba bamulutadde nga nze obusiraamu nabuvaamu, tolina gofiiriza okujjako baseeka abamu abeeyagaliza ebyabwe bakuŋŋanya bakasitoma kati ovaako oba ovudde ku ye si ku Allah, naye maaso ga Allah talina kyasalwa. Singa mugenda mu kalulu nga n'oliidinga by 80%, kyogamba ganaabiri agatakwadde gakuluma. Era oyinza ogamba nti banaabiri oba kati ku 80 ne bagamba nti ku 80 nno ku nsobi gy'okoze bagenda kujjako obululu 5% ng'osigala mu 75%, era osigala oyiseewo. Bano 5% bakusala. Kakati nno bino bya bululu n'abantu, era oli otamulonda era akuvunaana. Gwe gwe nawasene zange n'otanonda yadde nayisemu naye wankoze bubi, Allah tasaalwa. Waliwo omukyala wano, mukyala ono bamuyita Nalongo Asia, Nalongo Aisha. Ekitiibwa kye nkimuwadde, amanyi kyalimpa, nze muwadde ekitiibwa.
ekya Nalongo Aisha Ziwa sijja kumujjako kitiibwa kye yinza okwekwasizaawo naga nti nonvuma anoonya obutakkiriza kati nze njagala ekitiibwa kyakisigaze wabula bino abitegeere nembinoonya ne bibula Allah bindage kuba tuli bibino wano yayogedde ekigambo nengamba astaghfirullah omulimu nga tokyalina munene ebigambo bino byabadde ku mawulire ga Bukedde TV gayina omutwe nti agaakagwawo nam byabaddeyo mu mwezi guno ogw'olubereberye ennaku z'omwezi 8 omwaka guno gwennyini bakayita ka 1 minute read okasoma mu ddakiika etya kagamba asabye abasiraamu obuteesamba buwangwa bwabwe lwa ddiini temwakawuliddeko kano anti mubeera mukola mbudde bwagaakagwawo kati nze ngakola muli pule okuyamba abakozi abatasobodde eggalaba agambye asabye abasiraamu obuteesamba buwangwa bwabwe lwa ddiini omukyala w'omwami wa kabaka omumyuka w'omwami wa kabaka atwala eggombolola ya Mutuba Gumu Nangabo Nalongo Aisha Ziwa asabye abasiraamu obuteesi ne bakomaawo tomwogeza byatayogedde ne tubikkula wana waddako kano kafulumidde mu New Vision si Bukedde still yagambye bw'ati nze ndi muweereza wa Bwakabaka nkyenyumirizaamu ndi mukyala musiraamu saagala kuwaayiriza kuba nsaba Allah webiba nga bimutuuseeko bimugase kubanga waliwo ebintu mu Bwakabaka nga tebikyuka oba ontegeera nga bw'obikola oba ojeemye tosagamba mbu ate oba ojeemye obanga bw'obikola oba otuukiriza Obuganda Omuganda yennyini ku sayidi y'Abaganda tasobola kutula mu kidaala nga Kafeero ayanjulani Nakafeero ne waba Nakafeero ng'ate muzungu kasita ayogera erinnya nti Nakafeero wano mu kukyala yababuuliza nti waliwo ekiziyiza ng'Owakabaka awanika nti mpulidde Nakafeero ono mu England gwe Nakafeero kakasa ti yes Nakafeero from England anti oli muganda woono olaba mu England wafuuse omuganda w'Omuganda kati ekyo mu Buganda yentegeka ya Buganda abagwa mu kika ekimu tebawasaŋŋana era wookikola oba otyobodde oba okakkanyiza oba ovumye oba bakuwana kibolezo kisimanyi kati ono omukyala agamba ndi mukyala musiraamu naye nsoosowaza nnyo Allahu akbar obuwangwa bwange n'ennono kuba obusiraamu bwansanga ndi Muganda bwe kuba kwabya lumbe emikolo ngikola kuba bwe buwangwa bwange era ennono yange n'olwekyo abasiraamu temwesamba buwangwa bwammwe mutambuze obusiraamu n'obuwangwa bwammwe kubanga tebuliimu sitaani bw'atyo Ziwa bwe yakkaatiriza yagambye nti ekimwogeza bino abasiraamu bangi kino mwebale nnyo kikola abasiraamu mwongeremu n'amaanyi tebakyafaayo ku buwangwa era abaana babakuzizza nga basoosowaza ddiini mwebale kusiramuka abasiraamu kyeyavumiridde mukyalo ono nga mubi nnyo n'asaba n'ab'enzikiriza endala wulira kale jazze okwewala okwesamba obuwangwa bwabwe omwazinyi abuuza nti oyo akyali musiraamu
yaga si musiraamu zindako yagambye ndi mukyala musiraamu kakati kati wona abasiraamu bano baga nti kino kyayogedde nti ndi musiraamu ate byazizzaako ate alinga agambye sirimu ki siri musiraamu. Abasiraamu abali wano abasiraamu abali wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abantu abamu balabanga obusiraamu obulina osooka okwogeramu n'ennono balyoke babeere basiraamu ennono weegaana obusiraamu bwakoleki bwesonyiwe. Balinga abalina entegeera egamba nti obusiraamu bwe bulina okubeeguya kubanga bo babasanga balina ebiki ebyabwe oba tukwatagana ate nga ekyamazima kyeboogera kituufu kiriwa nti bwabasanga balina ebyabwe oba ontegedde. Era nga bw'osanga omukyala ng'alina obusajja obumubojjerera kyetuyita obuki obwenzi alina bumalaaya obusajja obujja ne bumulaayaako kaneevaayo omusiraamu omutuufu agamba nti lwaki malaaya eno afwan yabatamanyi anti yabatamanyi yabatakola ki n'agamba lwaki omukyala ono simuwoowa. Era ebiseera ebisinga abakyala abawoowebwa wabaayo obuyaaye bwe batemedde ebbali yensonga lwaki nti ffe abasiraamu bw'owoowa omukyala olina okubeera mu kiraasi ge masimu agakubira mukyala wo ate gwe wawooye wabaawo bwe watemyeko be ba brother abavisitinga nga ku mukolo tebaaliko. Brother wange naagenda kujja teyaliiwo yali Rwanda naye inshallah kanaye ngo kati kala je inshallah nze njoza njambale kama ngendeko muswala oli musi obadde kigwe omuntu gw'omulekera omumanyi beera mugezi. Brother ki atajja maaso kubuuza yadde yajja okubuuza ku mukolo abantu babeera bangi sooka okonfaminge n'omukeeya mukwasa ono musajja bw'atyo w'ekigere ekyatunula erudda omumumanyi nti aliwa kasita ogamba omuntu erinnya lya muganda naga nti ogambye ani anseddako gyetegereze ayinza obbaye mulenzi oli gwe yalinga amanyi atawaanya mwannyina kati ate ate okutta ofuma bwamanya kati oyo nakujjako nakubira maama bane maama Isima agenze ewaja la omugambye otya mugambye ndijeko mujasimu nti munyuka kasenti mwanyu ompe namba yajala kati mwaba wasa ba maama ki amagezi beera mu kirasi omuntu gw'owasa baali bamuwasaawasamuuko obasinze businzi maki magezi ate betuwasizza nammwe mukkirize gye mugenze bano bakataala baade mu batwala kati abaddala batuusi ate okyanuuka ntegereka osaze eddiiro ono omusajja yenna akumanyiira n'akutambuza myaka 2 myaka 4 ndindako ate mala okugira ate kati brother affe guno omwezi agenda fumbirwa agenda kumala ebibuuzo tewabaawo sente za famire sente zizo oyo atagala nojja ogwa mu Isa n'agamba nti zwe marathani nga nkutwala tolaba nti obudde bubeera bwakumpi okakasa olumala okwaze nti kasita owulira nti la ilaha illallah ng'owedde eri toddayo oli tabitegeera kati oyo gwe yagalira ddala omuwulire mwazini agamba enjagalawo si nsaba Allah akweterewe si naye nga si bangu basi sebo okutuukako
omuntu wabaana abeera omusiraamu kituufu obusiraamu bumusanga alina byakwataganye nabyo Lubaale, Balongo, kusamira, nyimbe, obwenzi obutaliko kkomo. Kubanga abasajja bedda wano mu Buganda tiyalina nga namba y'abakyala ye yawasanga buki bayina n'enkola nga basitula abakyala ku mikolo. Bano baninda mugole bagenze kukima mugole batudde mu kidaala namusitula namukkiriza mu lusuku nga bane bakubendula basigadde emabega namukozesa. Balina enkola ey'obusiwufu bw'empisa nga bajja mu nnyimbe z'abannaabwe n'akwata abaana ba munne omugenzi be yafa amanyi nti babe n'agamba nti oyo n'oyo baveemu nti ate abo baana bange tembasiba bimyu nga nkyali mulamu. Era yali nkola nga si ya bwali buwangwa naye ng'ate enkola mbi ng'omwana ono bwe bafa wani baaterekanga obulira ng'obulira wakakasa omwana wa wano ng'ate omaze n'okkula. Ekyokubiri webabeera babyolumbe nga bali mu lumbe babatuuza ku kifugi ku lwaki ebanga disipule. Bamalaaya abayendako mu lujja luno mwetegereze mugyeemu abaana bammwe oba ontegeera musiraamu. Kati ono omukyala agamba abantu mbu obusiraamu bwansanga n'obuwangwa bwange yadde kituufu ndi musiraamu ne sireka buwangwa bwange. Oba oyogera kweyo ensonga kozi gisiramule obuwangwa bubeera butereereza n'eddiini temulekwanga obuki. Nyimirira ku kigambo kyange abasiraamu temulekanga obuwangwa bwammwe kasita bukkaanya n'eddiini. Ntegereka kubanga kalica wezikulosinga wabaawo either okukkaanya oba obutakola ki. Gomanyi nti abakazi abanyankole tebafukamira. Mukazi omunyankole tafukamira. Ate omusajja omuganda okakasamba omukazi ampulira mavivi kuki kutaka gwokimanyi nti omukyotala tafukamira. Ate waba akuyita takuyita mwami kozani Bakali. Ate Bakali tagendako kigambo mwami njagala liri eddala liri Muhammad byebimu akawere mwagala mukola ki bule mumpa mumpa kawere Mutebi waba takuyita nti mwami Mutebi kubaffe wano mu Buganda omukyalo agala akuyite mwami akuwa respect yo omukyalo akuyita Mutebi ayita kuyita Mutebi jangu ate olina okujjangu ya kalicha buli kalicha tezikulosinga either mukkaanya nti ewaffe tetufukamira tulwale buzibu oba oteeka okukola ki ofukamira. Otherwise kalicha kasita tekonagana na ddiini kirungi n'okola kalicha gy'otegeera dhani okuyingira mu kyotakola ki gyotategeera. Wabula singa eddiini etunula mu kalicha negamba ogwo omuze mugukomye ffe tuleka kalicha ne tukola eddiini. Singa omuntu agamba sijja kuleka kalicha lwa ddiini ekituufu aba agambye nze siri musiraamu. Era Allah nsaba atufuule ab'amazima eri ebiwandiiko bye. Ono omukyala tiyayogedde yalangiridde nti nze siri musiraamu oba tukwatagana. Yakkaanyizza n'omutima gwe nti nze bwe kibanga busiraamu na buwangwa wakiri okuva mu buki mu busiraamu. Ate nga wallahi abantu abo bangi. Eno aya ejja tugasa nga tumala tugala darasa yaffe obudde bugenzeemu naye bugenze ku lwa nsonga nti nayo etugezeeko. Yagamba Rabbul Alamin yagamba nti qaalu abasajja bagamba nabbi Shuaibu aji'tana Shuaibu otujjidde lina'buda Allaha ng'oyagala tusinze Allah wahdahu oyo Allah omu wa nadhara ma kana ya'budu abauna tuleke bye babadde nga basinza bataata eyo si kalicha na bagamba oyagala tusinze Allah omu tuleke ebyobuwangwa
bamugamba fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin kati leta byotulaganyisa mu bijja tutuukako oba ngoyogera mazima abantu abali ku buwangwa babeera batulumba fa babyogerako bagamba kale obeggulu tukwayi tukube tugenda va kwabya nyimbe temawulyanko kyeboogera kigambo kya nsikirano Allah yagamba qala qad waqa'a alaykum min rabbikum yagamba kimaze okugwa kummwe okakata kummwe okuva eri Katonda wammwe rijsun wa ghadabun atujadirunani fi asma'i Allah agamba bano bamaze okugwako obusungu bwa Allah tabaraka wa taala nabbi ababuuza munwanyisa nga temunwanyisako fi asma'i kumanya obunya sammaitumuha antum wa abaukum nga mwe mwagatuuma bye musinza kino ono mukyala kyayita obuwangwa saba Allah mulungamye kuba omanyi babeera mu bifo ebyo bambi bavuga emmotoka zibalinga tebavuga ku mikolo eva bagamba nti omwami mukyala bagati omwami wa kabaka tola kusalabuza ku bantu ba kabaka wabeera mu kika wabatanatuuka tewali kisalwawo nawulira mulinga alinga omunene era oluusi badda newaka nayagala omwami amugololere naye obwo obunene tubukomye mu offices tobuleeta mu ddiini eno eddiini ya Allah erimu omunene ogwo ye Allah atali musiramu kati kiro mayiga saba Allah musiramu nsobola omwogerako bino byenjogera si musiramu aslan tulina muyita buyisi nemunajjangu oyingire mubuki naye ono omukyala kyakola bana bakulembeze b'eddiini otogera ku byamawuledi bakuba n'enkuŋŋaana mu station banyonyene mawuledi ono omukyala tiyayogedde sandibadde nze Suleimani kukyogerako eno ensonga yaba mufuti oba ontegeera kuba kyayogera she's misleading billions of Muslims akutta abantu abajja ku ddiini misana alinga alangirira n'agamba nti osobola obba omusiraamu ng'osamira kuba kigambo buwangwa it's a broad word kinene obuwangwa bulina gundi categories bulinamu paati y'okusinza bulinamu paati ya ebyo omuganda awasa atya afumbirwa atya ebyobufumu bulinamu paati y'okuziika bulinamu ebintu ebyenjawulo naye bw'ogenda obisomamu buli kimu kirinamu obuzibu omusiraamu bw'alinoga nti kino sikikola yadde ndi muganda kati yagamba temuta buki otamanyi nti okusamira buwangwa okusinza lubaale buwangwa kino Allah kyagambye nti agomanya mwatuma bituuma amanya kubanga musoke kibuuka nagadi amanya be babyetuumira lubowa manya nalongo kato agomanya noga lubaale abasiraamu abali wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mulekerawo kwefuula abashapu natuma otumi manya nesiri ku nkola yaabwe gwe totubuzaabuza oba oli musiraamu kozesa bya busiraamu sigala ng'oli musiraamu kamalo yaŋŋambye lwaki kati watu wayita kikomeko oba ovumirira ebyobuwangwa nze nina right okubeera omuganda kuba Allah yantondera mu baganda ayamwe muganda ndi muganda naye obusiraamu bwe bwajja n'ensiramuka kati obuganda bwange obutalina buzibu mu ddiini nkyali nabwo nze kikomeko ontegedde naye siryogera ku neesibako okunnyima bawala banjovu you are my brother gwe omwali mugamba n'ettaka lya kitaawo wampa oba ndi mubeerabirwa nje mumpa eryange barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh